program nga bwerina okubeera olunaku olwaleero yonna. Okusooka byonna njagala kwebaza abaana be Dubai mukisusiza naye mwawonye bwonyi nti president ali tight kubanga luli mu December yali ategese nga bwave yajja eno naye kaŋŋambe nti alyose n'abanga bw'aba ava Dubai tajja kata olwaffe lujja kuba lwaffe kubanga mulabika ekintu kino mwagala kisussa kati ffe katumale okulaba bwe mubikoze tubidaabolinge kubanga tetwagala bintu ebyenkya mutuukese. Dubai mwebali nnyo mwebali ddala okuteeka Dubai ku bikokojjo nalabye CID nga bali awo beetala beebuuza ekiguddewo kasola bamakanzu ababa amakanzu abo mwe ye Uganda nti aba red top wano ne bakuleetera abamakanzu abo muganda wange ensi ekufundirira naye ensi yabafundiridde nga bali mu nsi yaabwe ne beebuuza kakati tukole kiki tuddewa tukole tutya. Dubai mwebale omanyi mwabe Dubai n'abe Kata tuli bakazi bajja naye bw'olaba mbeebaza mukakase nti no mwebale Dubai mwe ne Kata tuli bakazi bajja si bwe kiri naye mwebale waliwo wano kyenjagala okusooka okwetegereza then tulontoke emisinde. Dubai mwebale kubanga naffe we tuli twakkiriza nti Dubai mwebale mukama abaweere eddala omukisa omuyitirivu ennyo. Eyo nvuddeyo n'abekanzu bulijjo batya katubalinde tujja bikola ne wano tubisingewo. Eyo nga nvuddeyo njagala okuyita ku wano katono ku nsonga z'ettaka ly'abantu b'e Kalungu Lukaya Kalungu mu bitundu by'e Kiti Lutente Lubomba ne Namiryango. Dulina gabe namba ya Sewungu nengabe namba ya Katabazi kuba be ba MP b'e Kalungu awo. Kati twafunye namba ya chairman LC5 bamuyita Mwami Mukibi Kamadi. Naye Mwami Mukibi Kamadi LC5 chairman yagambye bwati mbu tannaba kumanyako ku nsonga za ttaka lyawo era tannafuna kwemulugunya kwonna naye nfuna omuntu omu kuba emulugunya muwe namba ye ayogere naye baagala okwa-identifying omuntu ani abitwala ku social media mu muntu yita basiru mbwe bambi sinaba kumanya naye kakati kyoba okola nfunire omu ku bacomplainant ndabe bwe mbayamba obeera otya chairman LC5 ne baleeta abachina ne babayiwa mu kitundu kyo ne bazimba bu uniports ne baleeta amagye chairman LC5 nga tomanyi eiza oli musibu tomanyi byokola oba oli omu ku babonyabonya abantu. Nze nkwate namba y'omutuuze njikuwe ogenda omuweeyo nti ono yayogera ne bagundi kale bannayuganda enamba ya chairman LC5 owa Kalungu bamuyita Mukibi Kamadi eri 0757 34 8800 naye mu mukyalireko mu muzuukuse 075 3 800 enamba ya chairman LC5 sebo mbutamanyi naye muweye enamba y'omuntu omu okakasa sijja jikuwa kati leka nkuwe enamba z'abantu bangi chairman mu mukyalire eiza musiru nnyo talina kyamanyi oba ali omu ku bali mu lukwe olw'okusengula abantu ku mataka. Mmwe nammwe abantu b'ebitundu ebyo nga bwe tubalwanirira even you do the needful mukwata amajambiya mugende Lukaya ku Zadwe ya mugula amajambiya n'enso mugule emisekuzo nga abagenda okuwanga enkumbi mutambule n'emisekuzo n'amajambiya tewali batwalako mataka nga naffe bwe tubayamba nga nammwe bwe mweyamba ffe tuli ba Air Force mwe mubeere ba infantry ku ttaka mukwata amajambiya mutemetema abachina mbamaze. Twali wano ne tusabe namba ya Winyidoro ya soso kubera Sabalamuzi nga kooti tezina makulu neza abalazize tezina makulu naye ate yiye bwe kiba kikajjo kikuta chagwamu supu waliwo bali ababadde nga ngokukajjo teguwoma gundi wabula nga gulimu otuzizi onunanunamu n'okola bwoti naye kooti ebyo ebyamateeka bya Winyidoro tebikyalina makulu. Winyidoro ali ku 0788
62 2355 078822355 bana izini namba tuziba walwa nsonga kulwana tuziba wa kulwana siku zitereka awo mbonye namba ya Ssaabalamuzi kati abamu mugenda kutandika kunyonyolayo anti munange nine ettaka ninayo obukadde 10 ogundi ogw'omusango nyamba mmwe enamba ya chairman LC5 eri 0757 34 8800 07557 asatu munya 8800 yeyo ya chairman LC5 eyawinyi dolo eri 0788 62 2355 neyo nvuddeyo muwulirize bino oluvannyuma lw'ebintu ebyabaddewo oluvannyuma lw'okufa kwa Honorable Sseggirinya olwaloozi ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa Januari mwaka wa 2025 lunaku lwa 6 oluvannyuma lw'okufa kwa Honorable Sseggirinya n'ebyabaddewo mu kuziika n'ebyayogeddwa n'ebyakoleddwa n'ebiriwo leero ne by-elections ne by-election egenda mu maaso erina okuddako mu bitundu ebyo wulira ekiddako kikino kino bakiteesezza nga kyakubeerawo next week ku Lwokuna kino kyakubeerawo next week ku Lwokuna okujjako nga mukikubye mangu nga bwe mukitegedde Museveni ateekateeka obutujju obw'obulumbaganyi mu Kampala Metropolitan obutujju buno buliwo olw'ensonga zino wammanga okukontrolinga population okukontrolinga enkyukakyuka mu Uganda okuregulatinga NUP okufuna ssente mu bazungu obuyambi n'okuregulatinga politics mu Kampala Metropolitan ne mu Uganda yonna ulira olunaku olwokuna Museveni abadde ateeseteese bw'aba takisudde wakukiteeka ku Lwakuna wiiki ejja kino nno kirimu pulezidenti w'e Somalia kirimu Kagame wa Rwanda kirimu n'Abasomaliya abatendekebwa e Uganda mu poliisi ne mu bitongole ebikuumaddembe ng'amagye waliwo Abasomaliya abatendekebwa e Kaweweeta Nakasongola yes ne mu poliisi mu bitundu bye Kabali nawa mulimu Abasomali batendekebwa Uganda ne bagende wawe ne bagira so combination ya Kagame Museveni ne president wa Somalia n'Abasomaliya abatendekebwa e Uganda bateekateeka okuyamba ku Museveni okubeerawo okuba ababuulira amazima nti politics amuli mu bulago olw'okuba naye abeezezaawo pulezidenti wa Somalia kati yesawa n'owa Somalia amubeererewo bateeseteese eki bateeseteese Al-Shabaab mu linnya lya Al-Shabaab bateeseteese okukola obulumbaganyi mu Uganda olw'okuna lwa wiiki ejja nga kuregulatinga ebintu bye twogera wano bo babiwulira bo ne babigirira mangu bagenda kola obulumbaganyi obw'amaanyi bateesezza kubukola mu bitundu bino Eggaba Kireka Zana ne Nateete Gaba Kireka Zana Nateete bateekateeka okutegawo bomu okukolawo obulumbaganyi obw'amaanyi abantu baffe bangi Museveni asobole okuregulatinga okulonda okwe Kawempe police n'amagye bitaking over basobole okukontrolinga embeera then afune n'obuyambi okuva mu bazungu kati Al-Shabaab Abasomali abagenda okwogera nga beewaana bagenda kwewaana olumala okuba beewaane kijjewo okugamba nti Museveni yeekubye beewaane bwe bamala okwewaana waliwo abalala abagenda okukwatibwa e Rwanda waliwo Abasomali be Rwanda bagenda bakwata nga tebannatega naye babakwate n'ebitega
era boogere ku CNN ku BBC Kagame ayito CNN BBC abasumali boogere nga bwe babadde bagenda okutega era bwe batyo be bakubye Uganda kubanga bavunana Rwanda ne Uganda okweyingiza mu byobufuzi n'ebyegundi bya Somalia. Kati kiri ekyokukwatira be banaakwatira Rwanda kibenga kyokesa abaana babagamba nti Museveni gwe Museveni kubanga olumu tujja byogera nga tetwabitegedde mu security alerts tumulumirize nti Museveni yatukubye ate tujja kuba tutali mu Museveni gwakubye Uganda munaku 2 bakwata abe Rwanda boogere era bagambe yafa abamu kubakubye Uganda naye mwe Rwanda mutuwonye mugende muli embuzi oba muli embaata. Kale mission aborted. Museveni kikole ensi yonna ekakase nti wabula oli musajja kikole onjokese ate nze Museveni nkikola nensobola okulaga ensi nti byonna byenzija nenjogera nnimba bwe mulaba tekibaddeewo nga mumanya kubanga okwagala kwange kuli mu kireme kubeerawo kuba tomanya ani agenda ofiiramu okitegedde tewali Munnayuganda alina kufa mu obwo obusirusiru bwa Museveni abagenda okwewana bagenda kwewanirawo okusobola okukifuula credible nti Al-Shabaab ye mukubye then regulating byonna nga bwabyagala okubeera awo tugenda kutambula bwe tutyo mpaka mu kalulu kamwe ke mwagala ka protest vote paka 2026 abeerwana bagenda bakwata bukwasi yo tebajja kubayo. Mbadde ndi wano nenfuna amawulire mu bitundu bya Greater Masaka nababulya dda ku nsonga z'emmwanyi mu bitundu bya Greater Masaka gombolola y'ekisekka n'emirirwano abasajja batambula abamu nga bagamba balimisa okuva mu gavumenti abalala bagamba bava mu gavumenti ya Buganda ya Ssaabasajja Kabaka basomesa ku mmwanyi n'okulaga omuntu obukulu bw'emmwanyi n'obulungi bw'emmwanyi era banyonyola abantu okumanya emmwanyi eri ku katale abasajja abo banegotiatinga emmwanyi bagula kimuli emmwanyi bw'emulisa ne bajja ne bakugulako emmwanyi ne bakugulako ekimuli ne bagamba nti omusiri tukuwa $1,000,000 z'abaana ku ssomero era bwe muto ne mukkiriza ne muwaayo emmwanyi bw'ogaana n'ogamba tojja kubaguza mmwanyi kimuli tojja kutunda kimuli olinda zimere olinda zikule zibale nga bakuwa ebicupa nga bagamba teekako ebicupa okukontrolinga emmwanyi ani akiwuliddeko mu gombolola y'ekisekka ne gombolola eziddiringanya awo abasajja bagamba bava mu Buganda kati emmwanyi egula kimuli Ssaabasajja Kabaka mbu yagula ekimuli ky'emmwanyi obwo bubbi mukwate amajambiya mutemetema abasajja abo mukwate amajambiya n'emiggo mutemetema abasajja abo ekirala temuteekayo bicupa ebyo nkiddamu banenga temuteeka bicupa ebyo bali abantu abampeereza akatambi ke nabalaga nga bagamba nti tuweereze wire atubulire Museveni atwagaza ki bajjako ebicupa ku mmwanyi ezo ne bazookya ebicupa ne babyokya ne batandika okumonitalinga emmwanyi zaabwe ezaali zitandise okukuba ng'ebikola bya yero ebikola byakyuse kati bya green akawuka kabadde kabaliire emmwanyi n'olwa bbulubbulu olwo waliwo oluntu olujja lubanga oluvuuvuvu olubumbubumbu kumbe olwo lwe lukola obuwuka olukwata ku bikoola ne ku kati k'emmwanyi byonna byaweddeko mujjayo ebicupa ebyo ku mmwanyi zammwe totunda kimuli kya mmwanyi mubeere bagumiikiriza bannayuganda lwaki tetubeera bagumiikiriza ekikutunza ekimuli kiki omanyi zigenda kubala kyenkana ki bannanga abaganda bagamba nti ogw'omwana gundeebuukanya nga ogw'omuzaala ne bannayuganda mundeebuukanyiza bannayuganda mutuleebuukanyiza bannaaye owulira ng'oyagala obeesonyiwe naye bw'obeesonyiwa teweebaka kale munnaaye ogw'omwana gundeebuukanya nga Uganda yendeebuukanya singa ebadde Rwanda nandigirese singa ebadde Kenya nandigirese ekikutunza ekimuli kiki Sibo waliyo ababeebazizza bataasa mbu simanyi muno munoonya fiizi mbu ogula ebitabo by'omwana simanyi biki okuzaala kujagana nga tozadde Uganda omwana Uganda
Nazo lunaku lw'eggulo ennaku ziringa bbiri nga mbabulira ku mulongo babiri mwe mwaze mu kuseka njagala kuyanguwa genda mu kigambo mu politics. Naze ne mbabulira ku mulongo babiri ennaku ziri bbiri mwe mwaze mu kuseka. Buli ali mu kabokisi kange ina ndi kodingira aseka mbuno nasomye baluwa ya mulongo babiri. Bwato si bwabisoma. Bwato si bwabisoma. Aleeta ogubaluwa nga gutiisa nga tewebaka naye jamalira nga guliko solution. Jamalira nga guliko n'obujulizi. Mbwera oli gwe walagirira omukugo walagirira eyali alina ebizibu era nange yandagirira munaye mulongo we balutubererawo fa abakyala be Uganda abatali kayamba awo naakabawo alina lwasome mujjukira bwe twali mu ssomero senior 1 bwe bakuwa emitwe oba ne bagamba owandike imagination story. Imagining yo story ogiwandiike bulungi ekwate ku muntu kati ebyo bamulongo bye balimu. Waliwo ekibaluwa ekimu kye yasoma mbu omukazi munnange mulongo nali ndi awo akanyonyi ne kajja akanyonyi ne kayingira mu nnyumba nali ngisimudde ne ngamba akanyonyi kavudde wa munene ngoba akanyonyi kafulume akanyonyi ne kagaana ne kakomawo mu nnyumba munene nkwata akanyonyi ne nkakuba ne nkatta mulongo munnange akanyonyi tekafuuka akanyonyi mulongo munnange akanyonyi bwe nkatta ne nkatola ne nkasula ku kasasiro ngenda okuva kasasiro komawo ng'ate akanyonyi nkalaba mu nnyumba munnaye mulongo akanyonyi ne kabuuka ate kenasse bwe kakuba ku siringi bwe kati sadda mu kalaba okuva ku olwo bwentabula kyayi ng'akanyonyi kajja ku kikopo mulongo mba neebase mu buliri nga munnange akanyonyi sikeekaako munnange mulongo okuva ku olwo seebaka kakati mulongo natandika mpola omukono guno gwakuba akanyonyi omukono omunnaye mulongo n'akaaba nenkulabira abakazi bwe bakaaba. Era kakati okuva ku olwo munnange ate n'akanyonyi kano bba wange yatandika okukalaba aŋŋamba buli wantunuulira ennyindo eriko akanyonyi. Kati omusajja takyasula waka kubanga yaŋŋamba nina akanyonyi. Ogwo gubaluwa nagulaba naguwulira ebyo byonna bya bulimba naye munnaaye eri gye wandagirira munnaaye mulongo ennamba mulongo munnaaye nakola kyonna ekisoboka sijja kubuulira naye mpoze ennamba y'essimu omuntu eyazijjako akanyonyi. Ebyo mulongo babiri mufere mubbi mutemu mulongo babiri wuno history we mulongo babiri bawe bawe w'obuvubuka bwe baali bamuyita Medi yamuzaalamu abaana babiri omwana omu Makedo omu Mawube n'asigazaawo omwana omu ne baawukana ne Medi. Bwe baawukana ne Medi yalina Wampeta simanyi muwoogwe simanyi Wampeta n'ayagala babagattulule omusajja n'agaana. Mulongo babiri n'afuna omusajja omulala gwe bayita Antonio oba Antonio gwe bamanyi nga aka Ntoni balina engeri gye balisalakaawo ne bamuyita Antoni naye nga ye Antonio oba mulundi Antoni. Okuva lwe yagende wa Antoni talina mwana mulongo talina mwana mulala afuna embuto ne zivaamu yagezaako n'okukola sologeti ne bamuteekamu abaana basatu era nabo teyabazaala. Mulongo babiri alina ssente tamanyi olaba abantu abagagga mu Uganda mulongo babiri kwali alina ssente alina omusimbi ogutalina alina naye talina mwana yatuuka n'okugenda ebweru ne bamukola sologeti ebyo ne bamuteekamu abaana basatu mbw azaale basatu lumu teyabazaala. Kyokka mwabakakkanako ababuulira abo batozaala anti munnange nagenda nendoota jjo mwasesenga nga mambuno yagamba mbwe ene baluwa y'olwaleero omuntu yalabanga ente emuyingira mu nnyindo kati notandika okukuba akafaananyi ng'ennyindo ente eyingira omuntu mu nnyindo. Bayibuli egamba nti engamira okuyita mu nnyindo y'empiso Yesu yakisomesaako. Kati n'omulongo babiri abyo bw'oba olina omukazi abeera mu bintu bya mulongo babiri mugobe bw'aba taliredde bivaako mugobe kwata n'abaana bo obakebeze. Nakugambye alina essabu gy'alagirira abantu eyo gy'afuna commission by'omunyumiriza asooka n'akuteeka mu kafubo ne mwogera alina buli kooda n'abaweereza
ogenda okutuuka wali jjajja n'alyoka akusunsula n'agamba genda olete sente genda olete munaye muzzukulu kulaba bano baaba kumbe byonna yabiyiseemu dda ku WhatsApp muzzukulu osooka muno teekawo ekigali kya mitwalo 7 awo gundi n'alyoka ayimba ndawula aneetooloole muzzukulu baaba kali muzzukulu nga ndaba ekintu bannange muzzukulu ekintu okirabye kakati ogenda kuleeta amazzi g'entonyeze endebe 3 muzzukulu ogenda kuleeta eddiba ly'enkerebwe ng'amala kubuuza jjajja gambye eki kumbe yabadde abikugamba mulongo babiri mufere abantu abakola mu ssabo lye beebase ku bakyala tobala muwendo babasiize siriimu tobala muwendo babazaddemu abaana tobala muwendo bw'oba olina mukazi wagenda mu bintu bya mulongo babiri kebeza abaana bo batwale ku DNA abo abasajja bagenda ne bamala okukulimba mbu jjajja yabadde akugamba olumwana omugamba munnange n'agamba jjajja gambye eki mbu jjajja ngambye ndeete amazzi g'entonyeze endebe 3 endebe 3 ez'entonyeze ogenda kuziweza ddi guli ogenda zijjawa aga amazzi waliwo omuntu agaleeta agajja bulemeezi eyo galibeera bulemeezi nayo bakati tabaali bagaseera nakoma waliwo ge nakolako endebe ya mitwalo 46 endebe 3 n'omugamba jjajja nsaliraako ate n'akusalirako nga si ye yabikutumye eyabikutumye yagenze yamuvudde ku mutwe yagenze ate kati ono gw'onegosietinga nayo obububbi mwe muvuge ku bodaboda mujja eyo bodaboda waliyo ebintu nze nyina gwe nawerekerako musabo yali mukyala nangamba wire tugende ompe koze tugende n'ensimba piki yange ne mugamba tuyingire ne bazzaako ogugundimiza nattuku enzikiza n'ekwata ne batandika okuyimba baba ndagamba mukama oguntu gwajja gudduka nga gulinga enswaswa oguwulira eri mu lusuku nga gujja pum ne guyingira ngamba kyekyandeese wano ndabye ebintu bannaaye wamawulira bw'oba omanyi wagenda mu ssabo lya mulongo babiri ekitigoma muve mu misomo gya mulongo babiri bw'oba oyagala okuwakana nti ebintu ebyo si bituufu bwe namaze okutegeera bino ebintu nenzijukira titi bwe yalokoka titi yeetondera abantu be yafera mu bibaluwa ebyo ne titi yali abirina titi ne katongole omutongole Rebecca Jingo bayina ebibaluwa ebyo byayagaza abakazi Rebecca Jingo bwonna bufere naye nga kabejja waabyo yoyo omukazi oyo mulongo babiri alina ne muganda we bamuyita Nanse bayina omudaala ewakaliga ogendayo n'ogenda ogula eddagala simanyi ery'olusaalo abaana embuto zivaamu genda wali ewakaliga ku ddwaliro ewa musawo Nanse simanyi gwe ng'ezizo tozizaala bw'aba Nanse ewakaliga abikolako lwaki takukolako eddwaliro lya mulongo babiri kangende mu kigambo awakana noonya titi yakolako ebyo ebibaluwa naye oyo omulongo babiri ebibasale byagaba ali funded by abasiyazi muka Museveni ne Museveni abaana bamwe bali mu bibasale ebyo bali eyo bali kubisiyaga mu masomero tebalina kyakola kubanga babaweerera babawa buli kimu naye nga babali kurutinga mu busiyazi nakugamba byenjogera si byerekera mbireka biri open genda obinoonyereze olabe mulyoke mutuyimbe wano kale tugenze mu politics ono obudde bugenze naye ate nyina politics mungi olwaleero bukyanga lubanga lwa Mindi bannayuganda mwenna mugenda kunyigira naye nze bwe mba ndiko ekyo kye namaze okulaba nti kituufu sikivaako ne bwe muba mufa mutya nange saakisuubira nti olunaku lulikya nga ndi kusaidiemu ne Muhoozi mutabani wa Museveni nzizeemu olwaleero ne neesanga kusaidiemu ne Muhoozi
mpagira muhozi ku bino ulira parliament yakalondola ebyokwerinda kagobya bakulu okuva mu ministry y'ebyokwerinda abadde bakulembeddwa mu minisita y'ebyokwerinda Jacob Oboth nga ntabwe efudde ku bano okulabikako nga tebali namuduumisi w'eggye ery'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba. Ababaka babadde baagala Muhoozi ono anyonyole ku bubaka bwe bw'atera okuyisa ku mukutu gwe ogwa X kyokka nga bagamba nti buteeka eggwanga n'obulamu bw'abamu ku bannayuganda mu kati abaga katubira be mu bujuvu. Ngaita ku kibanja kye ku mukutu gwa X adomere gye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba azafulumya obubaka obw'enjawulo omuli n'obwo bwaleetedde Uganda okukubagana n'amawanga amalala. Ono era yeyambisa nnyo omukutu guno okuvvoola abali ku ludda oluvuganya omuli n'okubatiisatiisa. Obubaka obukyasembeyo okuwuniikiriza bannayuganda bwe bwa Muhoozi okutegeeza nga gavumenti bwegenda okutukumbula Dr. Kizza Besigye era nga kino kyakubeerawo ku lunaku lw'abazira. Besigye mu kiseera kino ali ku alimanda Luzira olw'emisango egyekuusa okusangibwa n'ebyokulwanyisa ko n'okulya mu nsi olukwe. Olwaleero abakulu okuva minisitule y'ebyokwerinda etwala amagye bwe babadde balabiseeko mu kakiiko ka palamenti akalondola ebyokwerinda nga bakulembeddwa mu minisita Jacob Oboth okwogera ku by'embalirira yaabwe y'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 ensonga y'obubaka bwa Muhoozi bwayisa ku mutimbagano ebadde ku mwanjo nnyo. Babadde baagala Muhoozi abannyonnyole ku bubaka bw'atera okufulumiza ku mukutu gwa X nga n'obumu buzze buleetera Uganda okukubagana n'amawanga amalala. Yesterday we slept with a tweet alleging that Besigye will be hanged on Heroes Day from the official hand of the CDF, and we do believe the deputies will not be in position to handle such. From what is UPDF fostering harmony between civilians and the AP? That's what we would like the minister also to This committee is interested in interacting with him, and these questions should be put to him the next time he personally appears. Minisita bano ababuulidde nti ebigambo bya Muhoozi ku mukutu gwa X bwe biri ebibyera nga n'amagye tegabirinaako kakwate. And about the tweets, we as a ministry, we don't manage this handle. It's not an official matter. It's really personal, as you say. And I would be glad that when he appears in person, he answers those personal questions. Oluvannyuma ababaka bagamba nti ensonga ezibadde zigenda okwogerwako zibadde nkulu ddala era nga badde yeetaagisa nnyo okubeerawo nga zigenda mu maaso. Minisita bano ababuulidde nti woofiisi ya ddumira eggye ly'eggwanga ebadde ekiikiriddwa omumyuka we Lieutenant General Samuel Okidi. We have the office of the CDF here, but not the person. If a senior minister, Minister of Defense, comes here and says the CDF was not aware of this meeting, and then it now begs a question: how was the deputy CDF able to know that there was a meeting of this nature? Supposed to show that all this, to bear responsibility for all this, is not around. Mr. Chairman, for that matter, I would concur with my colleagues. That for us, we shall be here. Anytime they are properly constituted, you call us. Choose our visitors. We will remain here. We will call you. Ababaka oluvannyuma basabye abasirikale bano basooke bafuluma ekisenge mwe babadde basooke beegeyeemu oba olukiiko lusobola okugenda mu maaso nga Muhoozi waali oba nga taliiwo. Kyokka oluvannyuma kumpi lwa ddakiika 3 aba minisitule bazzeemu ne bayitibwa gye bigweredde nga akakiiko kasazeewo okuyimiriza ensisinkano eno eya leero. So it is the view of the committee that we send you back to the ministry headquarters. You appear before this committee on Monday at 9. We expect that you'll be fully constituted with the Chief of Defense Forces. So tusazeewo nti alina okujja asobola okunnyonnyola eggwanga ku ebyo byawandiika kutemula bantu kusiba bantu kuwa order zitaliimu omusajja omufumbo njagala Beyonce okuswaza ekitiibwa ky'amagye ge tuwa ssente empitirivu ennyo era ze babadde bakimye. Omwogezi wa UPDF Brigadier General Felix Kulaije agamba nti akakiiko tekabadde kenkanya mu ngeri gye kakuttemu ensonga. Kubanga kasazeewo ensonga z'emirimu gya gavumenti. Oyo General Kigulumusu nkunyaayo. Tulina enkola ate mu mateeka nti buli ofiisi erina namba 2. Kulaije aganye okukakasa obanga Muhoozi aneetaba mu nsinkano ey'okumandi oba nedda. Kujemera palamenti tuyinza kujemera palamenti. Demokrasiya atulagira okugondera palamenti era tukikola. Enkyukakyuka y'omugundu yayogerwa ku madaala gano fundamental change. Tukitegedde nti minisita w'ebyokwerinda agenda kuwandikira sipiika wa palamenti. Kigulumusu wulira
immediately ng'eggulire eryo limaze okusaturatinga nti babagobye baagala Muhoozi mu parliament ajje, Muhoozi yataddeyo tweet n'agamba sijja kujjayo ate ssente nzaagala. Kyengenda okukola sijja kujja ate mwenna nja bakwata mbaggalire. Kati nno muwulire lwaki mpagira Muhoozi leero. Olwaleero ndi ku sayidi ya Muhoozi. Kubanga waliwo bye tulina okumanya ebyali bikwekeddwa wano. Njagala mutegere nti bulijjo tukulemberwa abantu basiru abatalina magezi ku mitendera egyo gyonna ababaddewo. Parliament n'akakiiko konna ng'ogyeko abafu abanuupu abala bonna basiru ne chairman w'akakiiko musiru. Atya Muhoozi tagenda kujja ate ssente bajja zibawo. Tajja kujja ate bajja bikola mulyoke mutegeere nti bonna ababadde batukulembera basiru tebalina magezi. Njagala mutegeere nti bulijjo tukulemberwa family etaliimu yadde akatoola. Muka Museveni bukyanga atwala okubeera minister wa education bamuyita mu kakiiko talinnyangayo. Naye ne supplementary budget azifuna. Supplementary kitegeeza sente ze wabala z'onookozesa ziweddewo ng'emirimu teginnaba kugira n'osabayo sente endala ezitaali mu budget ne bazikwongera ezaakagwirawo. Buli lwe bamuyita tajja kubanga bwe banaababuuza tewali kye bajja kuddamu. Kati nga mwagala okutegeera nti nno mutabani wa Museveni musiru ageza alinnye mwaka akakiiko. Talina kibuuzo n'eki kyayinza kuddamu. Tamanyi poliisi y'amagye n'eggi y'ensonga lwaki tajja kujjawo. Naye era abeera n'ebinyongoli bye. Alina waawo oboosi ye n'omutwe gumulinga omulambo gwa Kayindo Tafiire ogutwe ali awo ajulira. Muhoozi tajja kujja mu kakiiko. Lwaki Muhoozi tajja mu kakiiko? Kubanga omutwe mukalu talina kyayinza kupresentinga awo. Okumanya oyo omwana musiru, okimanyi oyo omwana mu nsi talina mu lulimi lwayogera. Muhoozi tamanyi Luzungu, Muhoozi tamanyi Lunyankole, Muhoozi tamanyi Luswayiri, Muhoozi tamanyi Luganda, Muhoozi tamanyi Lunyarwanda. Ayogera ebintu ng'abitabika. When ani kuja hapa go and do what? Yeah, ati wanti nankogu. Ayinza okwogera statement emu ng'erimu ennimi mukaaga. Tera Muhoozi ngwe yagala okunjokesa nve ku internet. Jangu mu kakiiko bakubuuza ebibuuzo obiddemu sidda wano oba gwe wandeetawo. Nedda jangu babikubuuza obiddemu bw'oba gwe wandeeta nve ku internet. Nze siri CDF. Akakiiko kampite. Mbabuulire budget ya UPDF gyenjagala. Biki byenjagala, sente mmeka, lwaki mbyagala wiwaawo. Oba mu Luganda nze nzije mbyogere mu Luganda mu kakiiko, oba mu Luzungu bwonna olulimi lwe baagala, oba Olutooro ndumanyire nnyo we ninja kugamba Olutooro ndumanyire mbaza Olutooro nga bwe balwagala bampe sente. Muhoozi tumukkiriza mu Luswayiri ajja ayogere. Bw'aba atya lulimi tumukkiriza ajje waawo abyogere mu lulimi lwawulira lwayagala. Weewaawo Muhoozi talina kyamanyi kigenda mu maaso mu magye. Bagambye teyategedde. Omusajja n'ababuuza bw'aba teyategedde omumyuka we ategedde atya okujja ani amusindise. Kubanga omumyuka okujja kitegeeza bosi yakusindise. Samuel Kidinja azza atya. Tebamanyi na kulimba. Bulijjo tubabuulira ebintu bino nga mulowooza tulimba. Minister wa education talabikangako mu kakiiko konna kakwatagana ku education buli lwe bamuyita nga bateekawo okutiisatiisa tajja. Kati olwaleero kikutte ku mutabani we ogwana baguyise kuganya okujja. Nze kyenjagala okuwagira Muhoozi leero impunity yeeyongere waggulu mwenna abakakiiko muli basiru. CDF bonna ababaddewo babadde nga babayita mu bukiiko obw'enjawulo ne mu makooti ne bajja ne balabikako ne baapiyalinga ne beewozaako oba ne bawolereza institution eyo. Wano twali mu kooti ku byatogikwatako. Nga baba waabidde bakuba abantu mu parliament. Prompted him to deploy soldiers in and outside the house. Was it the kind of situation the police... David Muhoozi ngachali CDF. That, my lord, is a tactical matter. To be on record that the decision to invite
the military. Oyo CDF. The supported commander in this Ali mu court bamusoye ebibuzo. Who called me and said he may need the support of the military. Jerome Hose refuted the petitioner's claims that soldiers assaulted some MPs in the process of ejecting them from the chambers after the speaker had suspended the sitting. Are you aware that many members of parliament were beaten by the military? I'm not aware of any member of parliament being beaten by members of the UPDF that supported the police. Okulimba alimba na yazze. Hambo dire. Bana. I'm not aware of that. I don't. However, the justices wondered how Jerome Hose got prior information that the speaker would suspend the MPs and there would be chaos. How did you know that he was going to suspend the people and there was going to be a fight? Oyo kakulu yafa. No sooner had she left. That is how Naba winyi dole. The swiftness of the response vindicates the idea that this was the force to use. Because they were there on the spot and there was need and it was urgent. Former Kampala Metropolitan Police Commander Frank Mwesigwa corroborated Jerome Hose's testimony and said he commanded soldiers alongside police officers to enter parliament. So you were the overall command of the operations in the parliament? No, my lord, I was a commander outside the chambers of parliament. Outside the chambers of parliament, who was commanding the operations inside? Sergeant at arms, my lord. The petitioner's lawyers. Olabya CDF nga bamuyise najana okalimbye yalimba bye yalimba naye ngazze sagenda la yino byali bya mataka nga bakayamira mataka There are many lands we occupy across the country, and we also have our issues which we wanted to put across to the Commission, including encroachment, including our land being given to other entities without our consent. So we all put those issues to the Commission. So how does the army attack the Commission? Any issues about the Kajans Forest Reserve? No, that one was resolved. It was the military police was acting on a tip-off that soldiers had. CDF bonna ababaddewo babaddenga bajja Katumba Wamala yajjanga mu bukiiko Mbadi abadde ajja mu bukiiko okutuusa lwe mufunye eddebe lya CDF bulijjo tubagamba nti eryo ddebe nga muwakana mwabagamba simanye muwozi project kakati Hamboli kale uyo Hamboli nawindika wamawira inze njagala kuwagira muhozi tojja ate bavume ate bavume bategere bana Uganda mutegere tetulina parliament mutegere tetulina institutions zikola omuntu abeera mu institution nagejja okusinga institution bano bonna boolabye ng'ojjeeko erweru ali wali mu kakiiko abagamba nedda temukkiriza mu mulekajje erweru yali mukuba muhoozi okimanyi erweru yali mukuba muhoozi muhoozi okimanyi nti no erweru yatta abantu ekaseese nakugamba atya ku nsonga ya muhoozi muhoozi nagamba atya ku nsonga y'erweru watta abantu kati oli ku muhoozi okuba technically olw'okuba gwomanyi oluzungu you can present and represent yourself kakati gwayagala munnajje omwokese gwo kirimu muhoozi erweru ya kirimu erweru nakugamba atya ku muhoozi erweru muhoozi n'amala akusooka n'akutta tokuba ku simu yange nakugamba ffe twakusonyiwa ku nsonga z'ekaseese kwata muhoozi omubesa si mu mutwe ffe tukukweke nakugamba dde erweru erweru tetwagala bintu byakuswaza buswaza muno wamuswaziza byawedde yatidde okujja mu kakiiko naye toyina mundu oba mwena temuli bajjeno kati kumwe atta munne yasigaza obwa jjeno kumwe atta munne gwe tuwajjeno za munne ogenda kwambala nyota 2 ezizo n'ezoligwose koza abeera 5 star jeno obeere 10 star jeno kumwe mbi omwatta munne ffe tuba tukola kati erweru wattira ki abantu b'ekaseese kati senga muhoozi akubba esasi mu mutwe okabirirane
bwatyo erwe Lusengo kimanyi Uganda n'ogitikulako ogwogwana Uganda ekusonyiwa omusango tuguzayo wa Museveni ye yatta abantu be Kasese Sigwe ebbanga ly'amalanga tolina kyotukoledde ne bwe bona abadde ojja kuyimira mu kaguli ku bantu be Kasese olimba ne bona efuula omukambwe bwe kambuwaze nnyo muka Museveni musiru talina magezi yakulembera education mutabani we musiru talina magezi yakulembera amaje buli bwe babayita okujja batubulire buzibu ki bwe balina mu ministry zaabwe tebalabikako Parliament nemaliriza nge bawadde ssente we muganda okutegeera nti Parliament basiru n'obukiiko busiru we muganda okukakasiza nti ne Speaker musiru ne bachairman b'obukiiko basiru ne Deputy Speaker musiru ne Sergeant ati amu musiru bagenda kukwata ssente baziwa amaje nga Muhoozi tazze eyo nvuddeyo nabagamba ntya wano nabagamba ntya bwe nabagamba nti nno bwe mugeza ne mugenda okusemberera nga mwagala ogenda mu kalulu bagenda bafugisa birwadde na butujju obutujju mbo bawadde mu security alerts si kyekyo eno video nga sinagiraba bwe mugitemayo bategeezanga bagenda okutandika okugema ekirwadde ki mpox omwezi ogujja mu kaweefube okulwanyisa era nga wiiki ejja basuubira okufuna doozi eziwera omutwalo mulamba bwe twogera nga ekirwadde kino kyongedde okwegiriisa mu Kampala era nga kawaala ne bwayise kati ntabiro yaakyo ebyobulamu basabye baddukanye ebifo ebisulwamu naddala loogi okugoberera ebiragiro by'okwerinda ekirwadde ki mpox katupira abaddukanya ebifo ebisulwamu naddala zirogi mu bifo ekirwadde ki mpox gye kyegirisiza basabiddwa okugoberera ebiragiro ebijja okusobola okuziyiza ekirwadde kino obutongera kusaasaana alimauti yiye massage parlors and saunas significantly contribute to the spread of mpox. Refrain from sharing personal items like clothing and bedding with infected individuals. Abantu 1712 be bakazuulwamu ekirwadde kino bukya kibalukawo mu Septemba w'omwaka oguwedde nga waliwo n'abafudde. District 7 ze zirimu ekirwadde kino wabula nga Kampala gye kisinze okwegirisiza ku bitundu 7 ku buli 10. Greater Kampala metropolitan area comprising Kampala, Mukono and Wakiso remain the epicenter of the outbreak. Transmission hotspots have been identified as Bwaise and Kawala. Mukaweefube okulwanyisa ekirwadde kino gavumenti ezze essaawa ebifo ebyenjawulo awajjanjabirwa abalina ekirwadde kino kw'osaana okubunyisa enjiri mu bannayuganda okusobola okukyewala. Aba minisitule y'ebyobulamu era batubuulidde nga bwe bagenda okutandika okugema ekirwadde kino mu mwezi ogwokubiri era nga wiiki ejja basuubira ddoozi omutwalo mulamba ogw'eddagala lya mpox. Tugenda kutandika okugema obulwadde bw'mpox nga tukwatibwako ku bantu ab'enkizo be tugambye nti be balina ennyo akakwate oba omukisa okuba nti bajja okuba high risk nga bwe tuboogedde. Oyo wambwa ani amujjukira yoye yagamba mbuno batukwate nze ne teacher Lumbuye mbuno twagaana okugema abaana oyo teacher Lumbuye yamukuba emisekuzo nabula kati wuna akomyewo naye nga tutaddemu n'abasawo twagala tutandike gavumenti ez'ebitundu okukuga n'okufuga abantu abalina ebifo ebyolukale bitwongedde waggulu ebivaamu okutambuza obulwadde buno. Ono atadde district eziri ku nsalo ya Uganda ne Tanzania ku bwerinde olw'ekirwadde ki Marburg ekitandise okwegirisiza mu ggwanga eryo n'obutugirira kyakazuulwa mu bantu 9. 8 of whom unfortunately lost their lives. Results from the National Public Health Laboratory in Tanzania are pending official confirmation. Kunna kalinga kalwala kwasako mwatugamba ebintu ebiri mu nsi endala tebiyingira Uganda eri yokka ku kazinga. Tanzania bwebe kyusa abakulembeze mwatugamba Uganda tebisobola kujja era Mabaga yajja Mabaga yajja mu Uganda nga mwatugamba ebiri eyo tebisobola kujja Uganda. Mabaga yave Tanzania najje Uganda. Ulira mbu obulwadde bw'enkima namusuna w'enkima ali nnyo mu bitundu bya Kawaala ne Bwayise due to by election of Kawempe. Now the mpox is in Kawempe in Bwayise. Tebagala kumentioninga Kawempe okitegedde mbu wiiki ejja doozi omutwalo mulamba ogw'okugema zijja bagenda gema ki zivaawa. Mujjukira nga mbagamba ebintu ebyo mujjukira nga mbagamba mu security alerts mubiwulidde
immediately mu by elections by election ye yasegirinya kakati kiri Kawempe Kawempe wali enkima Kawempe wali enkima wali ekibire kirimu enkima mu Kawempe ne Kawala naye nga bagenda obbakuba ebidagala ebyo mujjukire egguliro lino lyabadde lya Lwakuna byo musooke muliwulire nabadde nyina ddi babulaga jjo ku Friday naye jjo twabadde mu masimu njagala osooka owulire ebidagala bye babaleetera eddagala eryo mwali mukakasa nti no likola ekyo wulira Holiday nga bwetadde komo ku ky'okukozesa eddagala erimanyiddwa nga replenish eribadde likozesebwa mu kujjanjaba abaana abakonzi olw'endya embi naddala mu mambuka g'eggwanga okusalawo bati kidiridde okukimanyaako nti abaana abadde baweebwa eddagala lino bafuna okutanaka n'embiro ate ekiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga District eziri mu bendobendo lye Karamoja zirudinga zitawanyizibwa ekyeya ekiviiriddeko enjalanya muwadde akatebe olw'abantu ne beerya enkuta z'okumimwa kino kize kireetera abaana mu kitundu kino okukonziba abalala ne batuuka n'okulugulamu obulamu ekyawaliriza minisitule y'ebyobulamu okutandika okweyambisa eddagala erimanyiddwa nga replenish okujjanjaba abaana abakoseddwa kyokka omwaka oguwedde ekitongole kivunaanyizibwa ku by'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority kyafuna okwemulugunya okuva mu kitundu kino ng'abasawo bagamba nti abaana be bajjanjabisa eddagala lino bafuna okutanaka n'embiro ate ekyongera okubanga kisajjula embeera reports ezo ziraga nti abantu abamu especially mu kuva mu bitundu by'e Karamoja bwe bakozesa product eno basesema nnyo reports endala okuva especially mu bitundu by'ekigezi nazo nga ziraga kyekimu kino kyawaliriza ateekateekera minisitule y'ebyobulamu okulubuuta omukuku gw'ebbaluwa eri abakola ku byobulamu mu ggwanga lyonna ng'abalagira obutaddamu kweyambisa ddagala lino okujjanjaba abaana b'eggwanga okutuusa nga limaze okwekennenyezebwa ennyo tuvuddeyo nga minisitule y'obulamu ne tutegeeza ekika kye tuyimiriza ne brand ne tugamba nti ebirala kozi amalwaliro agalabirira abaana abalisibwa bubi aba sections zo zirina ebika ebirala bye basobola okukozesa naye kino kiri specific ekimanyikibwa nga replenish tulina okukiyimiriza era samples ezimu tuzigiyeyo okuva mu bitundu ebitali mu by'eggwanga yaffe era bwe tunafuna results tujja kuweereza obubaka Uganda okubategeeza ku product eno. Catherine Tabadde ayogerera UNICEF mu Uganda atubuulidde obwetaavu bw'okuliisa abaana emmere omuli ekiriisa okuyambako mu nkula yaabwe. Nakitegeeza nti omwana ono tafuna mmere emala oba bw'aba afuna emmere eyo talya mmere yakuwa. Ekyokubiri omwana ono ayinza okuba nga alinamu obulwadde obumuluma ti ayinamu pneumonia oba ayinamu malaria omusujja gw'ensiri oba ayinamu diarrhea. Kyokka agamba nti kyamakulu nnyo okusooka okwekebejja emmere ng'eno okakasa nga tefuuka ya bulabe eri abagiweebwa. Ekitobero kye bakola kinaatuyamba tekiveeko obulabe kubanga ekitobero kino tukiwa abaana kutaasa bulamu bwabwe kubayambako kuddamu kukula nga bwe bandikuze obutakunziba okwo. Okunoonyereza okuzekolebwa ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna abaana abasoba mu 268 mu ggwanga lyonna be batawanyizibwa endwadde eziva ku ndya embi. Donald Senvuma, NTV, Akawungeezi. Endya embi kitegeeza bwavu. Teriyo muzadde atayagala kuliisa mwana we bulungi. Endya embi kitegeeza bwavu. Buli muzadde yali yagadde omwana we okulyayo eggi buli lunaku. Naye ggowulira eddagala baalireeta ne litandika okujjanjaba abaana ne libatta. Kati bagamba liyimirire live ku katale ate abafudde. Uganda dumping place nti buli biddagala babireeta mu Uganda. Ministry tesooka kugezesa nemanya component seki ezaakoze eddagala temukola kunoonyereza. Kasita olaba oyo omukazi Kirego yenna kalwala kwasako naye bannange abantu b'Soroti mwatuwa kakazi. Soroti mwatu kawala kamwe katemu. Konna kazimbye obutama kalinga akateebika. Kalina amakebe kalinga ag'ennyana ebyamata. Ennyana bwebba amata erwala amakebe ebeera etunulanga nga minisita ali mauti. Jani Ruth Achenge buli lw'omulaba ku seti abazze kubika abazze kutemula. Muleeta mutya eddagala ne muli kuba abaana nga temumanyi side effect yalyo. Beba mukati beba lese
okugema kutandika wiiki ejja n'eddagala lijja wiiki ejja tebaligezesezza tebalimanyirivaawa tebamanyiririmu biki nze mbuuza era ogenda sanga munnayuganda ng'asimbye layini munaye nyenzeyo kungema nze leka bangeme poxi mugende babakube poxi mugende babakube obulwadde bw'enkima ebintu bino tuzze tubibagamba nabibagamba dda nembagamba wano wetulaga nkugambye Museveni agenda tutambuliza ku bintu ebi ndwadde na butujju nga tutambulira ku mateeka ga Ministry of Defense n'amateeka ga Ministry of Health kati leka nkubulire kyembadde nerabidde ekirala bagenda teekawo embeera ensi yonna World Health Organization erangirira nti Uganda danger zone n'ennyonyi zirekerawo okujja ye Museveni tafaayo kusiba ggwanga emyezi nga giijo yali entebe abagulewo okiwulidde bulungi okukifuula credible bagenda kiteeka ku mutendero owulire nga bagamba ennyonyi Bungereza yeesazeewo tewakyali kuddamu kuba ku kisaawe ky'entebe olwaliro ku ssaawa 8 ne Kata erangiridde Kata Airways tegenda kuddamu kuba ku kisaawe entebe era ne Emirates eyongeddeko era nayo negamba emirimu egigaddewo ekiseera kitali kigere era kakati Takishi naye egambye wiiki ejja lwekoma nayo tegenda kujja Museveni tafiirwa kubanga zabadde ayingizaawo bwe baggalawo World Health Organization erina omuwa emuyambeko si kulanga ebirwadde biva ewuwe ate ne bisaasaanira ensi yonna ye aba agenda kusigala ng'akola gavumenti eba egenda kufuna obuyambi kuba akimanyi interest ye eri mu kirwadde ekyo kitambule nababuulira luli ku butimba obwajja waliwo n'obutimba obwavudde e Rwanda bwajjidde mu helikopita ne bugwa wali ku kisaawe ekikadde simanyi ku UN ne bugwa ku UN ne babuvuga nga buvudde Rwanda helikopita yavudde Rwanda nereeta obutimba ne buteeka wali ku UN ku kisaawe kyali ekya UN helikopita gundi emmotoka we byabisombyo bijjawo bitwala bwonna bugenda mu bantu ate era mujja bukwata kati niweebuuza taata atasobola kwegulira katimba k'osulamu tosobola kugenda n'ogula obutimba bw'abaana bo kati oli taata ki taata bakusanga batya mulayini osimbye akatimba k'ensiri naye mulina amagezi gwe wenna omukyala ali wano nga bbaawo yaleeta akatimba k'ensiri aka gavumenti nooba omusajja munobeko talina magezi nkiddamu bw'aba yaleeta akatimba k'ensiri nga musula mu katimba ka Museveni nooba gwe bwodde waka bajja kutegeera nti olina kisajjasajja nooba ogende waka onkubira essimu tukusabire Mukama akuwa omusajja omulala oba genda n'oyo omulala oyo genda n'owa bucha luli akuwa hafu y'ennyama genda n'owa bucha genda n'owa bodaboda bwe twatuuka nga njagala akatimba k'ensiri ewaka navuga bodaboda yange abaana bayimiranga awo mu maaso ga Makerere University awo jamu abeera wa kawungeezi era najja bulungi nnyo nensimba pikipiki yange nga boosi ali mu kunyuka nembabuza akatimba k'ensiri nenkagula era nenzikirirawo mu kivulu kukuba ndobaawo nenzikirirawo mu kivulu nenyinyuka nga nyina akatimba k'ensiri ngamba bannange weebale omuntu awonya ensiri wakereka tusigaze ebiku kuba ebiku byo binnyonnyola oba oliawo byo binnyonnyola naye ng'ensiri zituluma ate n'ebiku ne bituluma nenzijanga taata ewaka nga nkomyewo n'akatimba kenguze obeera otya taata ng'osula mu butimba bwa nsiri obwa gavumenti bw'abanga bbaawo yaleeta akatimba ka gavumenti wa Manowa tutwagala wano basajja batalina makulu era bw'obanga ogaanye okunoba amanya olina ekisajja ekitalina makulu gavumenti netemula abaana baffe yetonda bwetozi esole bannange abaana b'eggwanga eddagala fuuli eve ku katale era n'omwogezi wa ministre era naye agambye bw'ati simanyi ani bayinetwani ayine byona Emmanuel ayine byona tusazewo ery'eddagala riveyo ku makete abaana basesema abaana bali kubi Banaye Mukama Ekereziya yegamba nti ayi Mukama tusaasire ayi Mukama tusaasire ayi Mukama tusaasire
era n'olwaleero mugenda kukwata obutimba bw'enziri. Ennaku ezo nabagamba ne mbagamba nti bannayuganda mmwe bwe mugenda ku makomera temugula masiki wakiriddayo ng'omusibe tumulabye oba oli atunda masiki ku komera muwe emitwalo egijja ebiri gwe muwe ssente omugambe masiki gireke ne muwakana ne mbagamba mugende ne masiki ezammwe ne muwakana ate wali abayivu batunyooma nabadde ndi awo nga Spaya Sentongo ng'ateekayo tweet bannange simanyi lwaki ngenze okulaba abasibe ekitalya ne banguza masiki mu makomera bataddewo oda mu makomera omuntu yenna agenda okugenda mu kkomera n'olemerako ng'oyagala okugenda okukyalira omusibe mu biro bino bye bataddewo mu tewali kukyalira basibe bakoze masiki ne baziteeka ku geeti z'amakomera masiki eyo inagigula ku kkomera wali bakukiriza ogenda okyalira omusibe muwulire tuwulira waliwo masiki ze bagenda okugaba ku makomera ku miryango ogisasula nakugisasula ojambala ogende olaba omusibe ogende ekirwadde kye bakoze mu makomera bwekityo bwe kigenda okuva mu kkomera okujja mu community nkibaddiramu temukiwulidde oba njogere luzungu now in the English yes mukomera bataddeyo masiki in English ogenda kwambala masiki eyo you are going to wear that mask then from there you will be infectious of infections of the prison infections then you spread them to the community ekizagatire nentuka n'okwogera oluzungu ne mutantwala serious nga njogedde oluzungu nalabye Dr. Spaya Sentongo from Makerere University nga yaguze mask now you are infectious of infection exactly already ndakansirike kubanga bwe mbalabula muba mulowooza nnimba yaguze mask Dr. we Makerere ate gwe Spaya bakunoonya lwe bali kufuna kamala okugenda muggulira eddala abakunzi bannansi okuvaayo okwongera eddoboozi okwokanya ky'abantu ba bulijjo okozesebwanga mu kooti y'amagye kijja kwebba ekyo ebikulanyaza amateeka okweyongera nga tebyababa ku mukono bamasinziteeko kya kooti y'amagye emakindi okusibwa munnamateeka Aaron Kiza mu nkomyo nga tebamuwadde yadde omwagaanyi okwewozaako leero kanso Aaron Kiza yakiriko enkya kijja kubeera gwe bw'oba tuvuddeyo n'otikako eddoboozi yo leero ani anaakuteerako nga gugwe bakutte so bannayuganda bannaffe nga tuzze wano okubakubiriza nti totuuleeyo ne weesirikira kyonna ky'osobola okukola kikole oba osobola okuwandika ku social media yo page yo wandikako oba osobola okuvaayo netugenda okukola nga tubanja tiko prisoners abalala abali mu kkomera abamazeeyo emyaka egiwera 45 nga record babagulako oguli aba basuubuzi nga ffe tuvuddeyo tubayise twegatte wamu nga bannayuganda tulaga obutali mativu nga basirise nga balaga bali comfortable naye emabegako muze mubalaba nga nabo balajjana so kino tekiri ku munnayuganda omu yeka tekiri ku oyo ali mu kkomera kati nawe yadde oli bweru naye nkukakasa nti oli mu kkomera so ke kaseera nga bannayuganda tuveeyo tusitule amalowoozi gaffe mu ngeri yonna gy'osobola gavumenti oba buli omu awulira nti buli tuvaayo okwemulugunya kiba kubanga batuwadde ssente oba tusasuddwa balekerawo okukola ebyo ebintu ebikyamu so that naffe tuba tetulina byakwogerako tufe obwavu ebyokwogerako biveewo naye buli tuvaayo okwemulugunya bana bali mu kwekalakaasa bala bali mu kukyogerako basasuddwa ne bakosooke baddemu kiri kye tuba tuzzeeyo kye tuba tuleezenze ensonga gye tuba tuleese abaminisitule y'ebyobulamu bategeezesanga mwe ba activists bannayuganda muwulire temudda mu bintu by'okwekalakasa nga si byakujjako Museveni nkiddamu temudda mu kwekalakasa mbuka n'akasonga simanye mbu tujjayo Aaron Kiza n'Kiza Besigye temulinnyayo mubuulire abantu ekituufu nga twekunga kujjako Museveni bwe kiba si kyakujjako Museveni temulinnyayo
abasuubuzi temuddamu kuggalawo maduuka nga sukujjako Museveni. Museveni takyayinza kukyusa. Tewakyali kintu kiyinza kutereera mu mulembe gwa Museveni nga be baliko. Bwe tuba twagala okubako kye tutereeza n'okuta abasibe. Kye mugamba abantu abasibidde obwereere mu Uganda waliyo Aaron Kiza yekka. Bino bye batutisizza mbuno simanye mbu Besigye mbu bagenda musalako omuntu ku Heroes Day. Banna Uganda ekyo leka nsooke nkimalirize bwe nti mujjukiranga Kasirye Gwanga bamulangirira ku Heroes Day. Ani yatta Kasirye Gwanga? Ani alina koodi ya Heroes Day? Mujjukira nti Kasirye Gwanga bamubika ku Heroes Day. Mukijjukira? Ani yatta Kasirye Gwanga? Eyo nvuddeyo. Mwene bwe muba musazeeko Besigye omutwe, Besigye mu musaleko omutwe wammwe, mu musaleko omutwe. Era batandise dda, Gasumba yagambye Bobi Wine ali ku beach ali byannyanja. Amaze okuva ku byannyanja ali nnyonnyonya agenze Dubai. Oyo abalwanirira naye nga Besigye yali mukomera. Kubombya ani alwanira, kubombya ani alwanyisa Museveni. Alidde ebyennyanja oba ali Dubai. Lwe basiba Bobi gundi yaliyo ne Besigye. Mbuza Bobi bwe bamukwata ne bamutwala emirundi gye babadde nga bamusiba Besigye abadde amuwerekerako. Muli mu kupika Besigye. Besigye temumulinza Heroes Day. Mumusaleko omutwe kati akawungezi ka leero. Mumujje mu mutwale mu muhangingi. Mugende mu musaleko omutwe Besigye temututiisa temutu. Sinikako binyo bya. Besigye mu musale kati. Mu musale Banna Uganda temuddamu kudda mu bintu byakwekalakasa bwe biba tebijjako Museveni. Mula activist abali kati abateki kati sawa zina abakola ebyo bayina ebifo bye baagala mu byobufuzi okimanyi. Aaron Kiza ye basi byo wabwerere. Bamukuba emiggo naye yekka gwe bakakuba. Gochali kwa Aaron Kiza gwe bakwatanga tawozezza ne bamusalira emyezi 9 waliwo be basalidde ogw'okufa baba byamasasi ku street. Muzadde wa Aaron Kiza oba muka Aaron Kiza ne bali be bakubya amasasi ku street ani ali obubi. Temuddamu kukolera muntu gundi mmanyirije ya byabufuzi atuyita mu kwekalakasanga kujjako Museveni. Aaron Kiza gwe mutugamba ne Besigye batugamba tebatwetaaga bwe bali badde batwetaaga bandi tusitudde batugamba baagala Masakaruwa balina Masakaruwa abamala Masakaruwa abajjeyo. Newunya juzi kwa kuba timbera n'ebintu bingi. Newunya juzi babadde batuwanira baloya babesigye mbunno bakugunyo simanyi senior council Elias Lukwago Masakaruwa abo bwe bayinya mu kooti Besigye ajjavayo. Omusajja wa kooti yaganye babadde bagala somembo musango simanyi mbuno Besigye agweganye simanyi biki byo somaya gamba tagumanyi simanya agamba bagamba omusango teyaguzza naye ne bagamba tugende tuwoleze mu kooti y'abantu. Senior council Lukwago nayimira nagamba bwati nga bamaze okusomera Besigye omusango gw'okusangibwa ne pisto ne mundu biki Lukwago nagamba bwati efsabo wekitiibwa okusinzira ku teeka lya UPDF Act omuntu aganibwa kubeera ne ammunitions of UPDF. Kitegeeza Besigye yasangibwa ne mundu naye nga za KDF ze Kenya. Mugamba omusango temugumanyi. Lukwago bwe yali ayogera mu statement ya Lukwageraga kituufu emundu yasangibwa nazo naye nga ze Kenya ne ngamba lengera embuuzi. Omusango muguwe kanso musisi. Omusango muguwe kanso musisi. Yende ne Masakaruwa ne bayimirira ku ekyo. Ammunition of UPDF teina bya kulwanyisa Kenya kitegeeza yasangibwa nabyo. Kati omanyi kyo oba Kenya ye yamukomyawo awoleze waka. Nze Lukwago togenda kumpolereza. Kanso wange Kyagulanyi Center mu Nesenyonyi. Bana mateeka abagundivu. Bwojano wakanya type y'ebyokulwanyisa kitegeeza yali abiyina. Mugo omusango gwa byabufuzi. Kubanga baagala munna Uganda asigale nga kirina nti kituufu Besigye yalina emundu e Kenya. Naye ate nga ne wano ne koti bagipasinze bagigamba emundu tezaali za UPDF zaali za Kenya. Bazanya politics.
genda yo kirabe bekwatira awo entege n'amagulu era ne basaba bagende mu constitutional court ekyagulule mundu za Kenya mundu za UPDF mbusini ya council bukwago mute mutu tisa na kusala ko besije mutwe mulowoza yabe besije ayinanja gulo kikubana be mwakubye amasasi ku street fe mu Uganda empya fe natuli kimu ndabayona mu Uganda empya president wafu wa Uganda empya fena tutwala kimu fe tuli kimu mu Kristo kanyi mbe mu kukayimba tuli kimu mu Kristo tuli kimu fena si tuli kimu mu Kristo tuli kimu fena ono yali atudde nabo bola babakabi mu nsi yonna ye yabadde ku meza emu ne kapere ye yabadde mu nnyonyi emu ne kapere aline kapere aline papa nona akuba bane yumwe mukobe sawa zino bajja kujja kuwana namba bagende bakwata omwana w'omusajja uyo bwalaba papa bwalaba kapere bwalaba Ban Ki-moon bwalaba kapere bwalaba Hillary Clinton bwalaba kapere tuli kimu mu Kristo tuli kimu fena tuli kimu mu Kristo tuli kimu fena waliwo MP omugwenera bidde yagamba mu parliament nga bajjeko Mpuuga nga bamujjeko obwalopo omusajja yagamba MP yagamba Mpuuga yabadde alina amalala nga alinga yatandikawo egundi ekyalopo omusajja yalinnya mu lift ne Mpuuga n'alinnya mu lift n'abasirikale be Mpuuga n'alagira nti lopo tatambula na mubaka mu lift ya parliament ne bagamba omubaka fuluma kekera kamera wano na lopo nga atambula Mpuuga alina ekitiibwa talinnya lift emu ne MP munne fe tuli kimu mu Kristo tuli kimu fwena tuli kimu mu Kristo tuli kimu fwena bana isinga tubadde mu church na tutandika misa fe tuli kimu mu Kristo fe tewali wasinga munne kakati senga bibadde ng'ebya Uganda eri Kyagulanyi nzere kapere yali badde atunoonya koki ng'atuula ne Ban Ki-moon ne papa yakulira ekanisa kunsi papa ye mutume wa Kristo gwe yaleka kunsi na yera bwa Kyagulanyi bwabera ne papa atera bwabera ne kapere fetwa yingira da Uganda empya Mpuuga tayinza kulya kyamisana ne kapere avaawo bamutwala ku chupa afuna alaje asesema era nakuba ebirogologo tatula na kapere ku meza emu Bible egamba amalala gakulembera ekigo eye kakanya ndi mugulumiza eyegulumiza ndi mukakanya naye Mpuuga owulire kyawandikibwa bwe kikunyodde owulire kyawandikibwa bwe kikumenya akagongo kikukutudde vivi kikuyiye vivi oddanga mune weerija oddanga mune ne weesitula wakola appointment okusisinkana papa ni Ghana naye ate papa yakola appointment okusisinkana Kyagulanyi aha ekyenyanja kyalumye Gashumba akugulidde ekyenyanja agenda kuwanula Love Beach ogambe mama babi nti nze nkutumye akuwe ekyenyanja ampeereze biiru bana ebibanyiza banaye tebiba binene abasajja abayomba bakayanja simanyi Kelvin Bilinyanja simanyi Godfather bali eri bayomba nedda ati ebyenyanja lwaki teyalidde ennyumba lwaki tasooka kulya nyumba asooka alye seminti nayo kudifendinga Museveni ekisooka tulina kuba na magezi ezo sente zaliddemu ekyenyanja zimala okuzimba ennyumba Kyagulanyi nedda lwaki teyamwadde ennyumba n'agirya asooka amuwe nedda babawulira mwagala amuwe kalina y'emagere tasobola gimuwa tasamuwa kalina era sente zigula ekyenyanja zizimba ennyumba Now katugende mu kigambo kya Katonda tetudda mu kwekalakasa konna nga si kwa kujjako Museveni okwekalakasa ko twagala okujjako Museveni twagala okwekalakasa nga kwa ggwanga lyonna ebyokujjayo simanyi Kiiza Aaron Kiiza waliwo byamasasi ne babatta Kalindo Tafira ayogera birala yeetonda ono mutabani wa Wangadya gundi Kasigazi naye atunulanga Wangadya yagadde mu kakiiko inalwa
ye first born wa Wangadya bogera birala baba yetonze bagambye police yakoze bubi omugezi wa police agamba abana bakoze mulimu ya tendo bakoze twebaza police akoze mulimu ya tenda kubye mubbi agenda babantu ayo atambulira ko mpola kubye masasi ku street ya byase Uganda omulimu gwa manyi police koze kalindo tafire yetonda kasiga zina yayogera birala simanyi parliament esaba report tuli mu bintu byotayinza kutegeera ngo tubulira Aaron Kiza ali mukomera gwe balabako otugamba Aaron Kiza atanaweza ayo mwezi nga macheta ali mu myaka ena naye mmwe mutuyita basiru otugamba Besigye ali mu dingi nga abaana bali ayo Segirinya yafudde tewali kitu kyetusobola kwekalakasa kitererenga Museveni yaliko mwenna abali mu kwekalakasa strategy kukwasa jamu Kampala ne Uganda yonna Mbarara yenna akwate jamu okuva Kaberebere paka Mbarara jamu akwate okuva Rubanda paka Kabale mu town okuva Rubanda otuuke Kabale jam okuva Kabale otuuke Ntungamo jam okuva Ntungamo otuuke Mbarara jam okuva Mbarara okutuuke Masaka jam okuva Masaka otuuke Buwama jam okuva Buwama otuuke Kampala jam Uganda yonna endulu zivuge bwe kiba si kyekyo gwe basiba bamusibe gwe bataba mutte gwe bakwata bamukwate njagala muhozo okwata akakiika ko konna balekera okusinikirako ebinyo bakwate buno bakube munda muhozi kwata akakiika ko konna bakwate bakube munda balyoke bategere mwagenda mumala mu institution ye y'amaanyi abalamuzi bagwamu amaanyi bali otebakyalina makulu parliament ne mugwamu amaanyi oyo omwana ebintu byayogera biwulira ku kitaawe kubanga kitaawe omwana awulira taata wagamba balino zimpo babaagala oba tebaagala ezeddwaliro mbagambye muzireete wano ezeddwaliro lyerubowa ate tebalirambula lwakuba ebibye abyogera wali ku mmindi zaabwe awo nga bagira bafuwa emmindi eno n'aleeta diplomacy era supplementary of the Lubowaza hospital of the specialized hospital ezo ne baziwa mu diplomacy naye ng'ewaka omwana yawulidde taata byayogedde kati omwana byali mu kwogera omwana yabijjeyo n'abiteeka ku ngulu agambye muyino zimpanga bwe muziwa taata oba mwagala bate mwagala mwenna nja bakwata mbasibe ajjukira statement taata we gye yayogera ku Olanya ajjukira statement taata we zaayogera ku bantu ab'enjawulo kati embageze Museveni ngo yagala okumanya nti watunda ente n'owerere embizi era Museveni nkwegayiridde omwana oyo tomukkiriza ogenda mu kakiiko olaba yagenda bugenzi kulaale n'alyoka ate erweru yali mukuba omwana wo kimanyi nti erweru yali mukuba omwana oyo ama tugende mu kigambo nze leka mbiveemu ebyo omanyize empaka nkule entalo ku bbeeyi rayisi Katonda waffe Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tuzze wano mukama mu maaso go jangu okosomesa egize batabani bonna bawalabo twagala okuyiga n'okusoma ekigambo ekiva gy'oli kikole enjawulo mu bulamu bwaffe kibale ebibala n'ebibala byakyo biberewo mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza bye natusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina nange mukama oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okubeera atasaanira Jesus' name amen. Olwaleero ndese omutwe gw'ekyokuyiga mu Bible mu session eno ya Bible and Politics. Bannayuganda mukakasa temumanyi kizibu kyaffe, temumanyi kituluma. Nabagamba abantu b'endagaano enkadde, ab'endagaano enkadde baabonaabona ebbanga lye baabonaabona nga tebamanyi kibabonyaabonya era abo tetubavunaana. Endagaano enkadde baalwana nnyo okutambulira mu butukuvu n'obutuukirivu. Baakola byonna bye baakola okusanyusa Katonda kwabalema kubanga baali tebamanyi kintu kye baddiiringa nakyo. Endagaano empya eya Yesu yekyusa ebintu n'ebuulira abantu nti oyo yakala omukono lwa Sitaani. Endagaano empya eya Yesu era Bibuli egamba nti Yesu yajja yalabisibwa okumalawo ebikolwa bya Sitaani.
naye endagaano enkadde yonna abantu babonaabona baafa baakola biki baali tebamanyi nti waliyo ekintu kye bayita sitaani. Ekintu kino kyakwata Yobu. Yobu yasooka n'aguma ne yeebaza ne Katonda n'agamba Katonda yawa ati yajjako erinnya lye lyebazibwe. Era Bayibuli egamba awona nga Yobu tafaayo kuba Katonda. Naye essula gye zaagenda nga zeeyongera. Yobu yatandika okuyomba. N'amugamba ssebo Katonda bw'otyo bw'onkoze. Bw'otyo bw'onkoze ssebo. Kwagamba kati bw'otyo bw'onkoze. Kwagamba Katonda bw'otyo bw'oli. Kwagamba osazeewo oziba amatuugo. Kwagamba tompulira. Kwagamba Katonda gwe gwabireese. Gwankoze bino. Nga Yobu tamanyi Yobu yatuuka kufa nze mbuulira Yobu wano kati akitegeere nti sitaani ye yali amutawaanya. Yobu yatuuka kuwona n'addamu ogwokubiri oba yafa biki bye yafa. Yobu teyamanyako nti sitaani ye yamumalirawo abantu. Waliwo abantu ababadde mu ndagaano enkadde ya Uganda nga tebamanyi nti Museveni ye pulobulemu. Fena aba operatingirako mu ndagaano enkadde twali tetumanyi kituluma. Kansooka ensomeyo kubanga bwe nayogera tojja bimanya bulungi. Kansooka ensomeyo. Yobu essula 2 olunyiriri olusooka. Awo nate olunaku lwali lumu abaana ba Katonda ne bajja okukiika mu maaso ga Mukama ne Setaani naye n'ajjiramu okukiika maaso ga Mukama. Olwokubiri Mukama n'agamba Setaani nti ovaawa. Setaani n'addamu Mukama n'ayogera nti nva kuddiŋŋana mu nsi n'okutambulatambula omwo wano na wali. Olwokusatu Mukama n'agamba Setaani nti olowoozezza ku muddu wange Yobu kubanga tewali mu nsi amufaanana, omusajja yatuukirira era ow'amazima atya Katonda ne yeewala obubi era akyanywezezza obutayonoona bwe newankubadde nga wasaakiriza gy'ali okumuzikiririza obwereere. Essula ey'okubiri etandika nga tulabawo sitaani. Katonda yakalaba kizungazunga. Abaana ba Katonda we baali we bajja okukiika okuŋŋaana sitaani yajjamu yajjirawo n'abeeramu naye nga tebakimanyi. Nga bwe tubadde ne opposition mu Uganda ng'erimu sitaani nga tumanyi ffenna tuli baana ba Katonda tumanyi tuli ba opposition naye ng'ejjuddemu sitaani naye nga tebamanyi. Abaali mu Wokotuwaka baali tebamanyi nti Mpuuga akolera Museveni. Abaali ne Besigye baali tebamanyi nti Besigye akolera Museveni. Abaali ne Mau baali tebamanyi nti Mau akolera Museveni. Abo baakolera mu ndagaano empya ng'ebintu tebigguka naye nga tebamanyi lwaki tebigguka. Mu ndagaano empya Katonda yayagala kutulaga setaani. Yesu alabisibwa okumalawo ebikola bya sitaani era njagala okuwoninga Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi do the needful. Waliwo abantu abakayana lwaki His Excellency yalonze Muwanga Kivumbi nze wano mbijjuza mu simu yange. Naye ate lwaki Muwanga Kivumbi wano juzi watugamba Mpuuga yamuwa ssente kituufu. Mpuuga yamuwa ssente. Ulira. Olunaku lumu nali ndi ku ssomero ewakiso ku Wakiso SS nga ndi student pastor. Naye nga sijja kusobola kuweereza nzekka. Essomero lyali lyabayaayo nnyo nabibanyumizaako ebyo siyagala biddamu. Abaana ne mbulira ekigambo abaana ne baterera essomero ne literera ne lyegombesa. Nga abazadde banditira n'ebirabo ku ssomero. Okujja okulaba pastor w'omwana we okusooka abazadde nga balowooza nti pastor musomesa. Bagenda okutuuka nga ngaze pastor. Naye waliwo muvubuka yali mulokole ku ssomero. Nga muvubuka yali ali mu senior yali ansingako ekibiina. Bwe nali mu senior 2 nga ali mu senior 3, bwe nali mu senior 3 nga ali mu senior 4. Yali muvubuka wa Kiwagonga munene muwanvu. Ye head boy. Ye bola. Amanyi omupiira nga yakula bulungi abeera mu physical biki. Omuvubuka oyo ngenda kumwogera bamu